Omulungi atulaba okusinzira Uganda n'okwetoola ensi yonna tuli n'omukyala omulungi mulaba wano lunaku alwetegekedde ayenda kuba nga atuyisaamuko tuli ku ki? Lwaliro tuli kabaga ka mami wange akamazaalibwa. Ebigambo bitono mutusaasire naye nga essanyu lyo limuli munda olwa mami leero mazaalibwa ge. Mbeera ya surprise? Surprise, we are surprising our mom. Tuli wano mu Maka g'omukulu Kirumira. Yeah. So mami waali already? Mami waali yatuuse dda bamukolako ka makeup mpola mpola engeri gye surprise twali tetwagala ajje nga you know amanye kigenda mu maaso. Okay. So yeah. So kati gye bali bamukolako makeup mpola mpola. Tujja kuba tumwaniriza mu garden zaffe ennungi nga bwe muzirabye. Yeah. Gwani? Nze amanya bampita Maimuna Mutaasa. Oyina engeri gy'okikakkanyiza nange ne nzikakkanira ddala. Ndi mukyala mukakkamu kubanga ndi mukyala Muganda. Yes. Oyina omwami essaawa eno? Omwami waali. Wano waali ku pate? Omwami ku ssaawa eno taliiwo naye nga gyali. Gyali eyo? Gyali eyo. Omwami tukuwa ekitiibwa gyebale gyonna weebale kukuuma mukyala. Ansonyiwa okuyita omulungi nga tutandika. Ate waliwo ensonga ndi mulungi. Nawe okimanyi. Kale mutukirize tubeere nga tubatwala kabaga omukyalo luno ke yategekedde mami n'emikwano gye ne baganda be si bwe kiri? Bonna nga bye bategese atugenda kuba nga ate tulaba engeri gye kigenda okuba nga kitambulamu. Mami yaani amanya? Bamuyita mukyala Jamila Mutaasa. Mukyala Jamila Mutaasa. Erinnya Mutaasa tulina oliteekako ekitiibwa. Erinnya eryo lya kitiibwa nnyo. Lya kitiibwa. Liri erinnya lyaffe eriggumira. Erinnya lyaffe lyennyini. Eriggumira mu kibuga Kampala. Eriggumira mu kibuga Kampala. Kale so ndowooza otegedde family tuli mu ya omwami Mutaasa Kafeero. Right? Era nga mbeera gye tugenda okubeeramu ya surprise atuyinza okulaba mami olunaku agenda kuba nga ate aluyitamu atya simanyi oba yeesoose oba yeeyokubiri oba yali abirabyeko oba yali azikozeeko n'endowooza yonna tujja bibuuza mami ku time eri yennyini katusooke tulabe engeri kinatambula nze lujja ne the beautiful Maimuna mutukiriza ye tubatwale kabaga munnange tulaba ate engeri gye kagenda okuba nga kakola ki nga katambula. Tugenda kukola surprise baganda bange ndina muganda wange MC Mariachi gwe tugenda okuba tukikwasaganya naye agenda baba wa hype olone wali nga toza bei pale ya bei kasati ka bei. Programu ene kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Makai Road junction ya Mwana Mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugu mu by'okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kussa n'okukolera biodigester septic tanker ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kussa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Franka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo.
ebyo ebirungi bye bikuttanira waseetinga omusingi amiina tukube ekifaananyi ndi n'emugole ajati Mutaasa tuli mu kujaganya mazaalibwa tetwetwaga kumanya myaka gyawezizza naye mukimanye nti ku myaka gyayongeddeko ffe tetumanyi nti zi plus what plus 1 udwadi tuno bayina mmeka yamanyi naye ng'ayongeddeko ku gije mwayi mwagala nnyo eŋŋambe eyo mutandiko geya ayina tewali kujogera naye ng'ayongeddeko ku gije sente weziri talina kubonaabona kwonna mwe mumanyi abaavu muddeyo mugeye ffe tuli mu kujoga komawo come over bintu bya kigagga olaba abagenyi obalaba inomanyi nti omukolo gwa VIP sente bannange ajja ti bannange mwe bali kukola mwe bali kuorganize bannange laba amaka nze badde mmanyi na ddwaliro amanyi oba kuliko woodi bano bamaaso bakulu bamatu bano banga bannange enyumba yo naye subaamu baana ebintu bya Mukama bibuzaabuza oba bannaffe baaliko ki abasajja baaliwo abagagga naye bannaye bannaffe oba kiki baalifaja tiwalaba emyaka gyenimu olaba nti nsolo Museveni nsolo zaalibwa Besigye nsolo zaalibwa Sibanda Omugenzi nsolo zaalibwa Ssebaggala otuuli abasajja balina ssente naye maama nakuliita n'omubazi nakuliita n'omubazi kyokka bwe yafa yali kalanda mulimu ebintu kyokka ente yakasanvu Omugaga bunyakanga buli amazima era buli ali wano nga tanafuna mwami funa abasajja balina ssente bingi limanye kyanjawulo nnyo n'ebirooto byawukana kati abaana b'ennaasa batayinza kulota birungi byawala gabali kasozi kyekinamulose ebitiisa era abaana babeera omwalota ice cream SpongeBob Nickelodeon okiwulira lowulira kalekana mami SpongeBob olyekanzi naye waffe mulaalekana dajjabya amambuluga amambuluga balota bigumu kyoyinte ekiwulira balala ebintu ebinyiza sente zanjawulo nnyo era bannanga tanafuna sente noonya sente kuwulira amazima nonyayo mulaba wuyo amenyeka nettuli anoonya sente abiri bulungi kazi wamanyi ali mu Amerika ali muziga tusanze okubalaba bannange tubaniriza ku mukolo gwa maama mwebale nnyo mwebali ddala kujja we are very happy nti musobodde okubeerawo biseera bya kafyu naye olaba musazewo ne mujja mami is special mukubire ku bugalo obw'amaanyi kulira obugalo bw'ekigagga oh my god butini si byakudda bintu bya VIP so tubeebaza mwenna buli omu gy'avudde mwebale nnyo mwebalire ddala tucelebrating amazaalibwa ga ajati olunaku olwali siya buloolo buli muntu ali wano agenda tuwayo message ekwatagana n'olunaku lwa maama kigambo kyonna ky'oyina ojja kiweereza omugole era buli omu asetinga emessage kubanga ngenda sigenda londa ojja kuba oliawo nkugweko nalunga kugweko nambalirwa nkugweko kibirige Happy birthday, Mommy. I know it was a surprise, but you deserve everything. Like, from the beginning, Mommy, I've always felt like home with her. My second mom. That's the mama. You know where Uganda? You know where you can Mommy. And I really up to now. Everyone. Because she makes them feel like, you know, a parent. She makes them feel like she's a mom to them. Oh my God. Everyone wants to be around her, so it's not everyone has that. It's best to be like that. And that's why you give everything without even thinking twice, because you know if it was you, she would do everything for you. So happy birthday. I wish you the best. The best is always yet to come. Era maama nange ngenda kunnyonnyola ebizibu kuba bagambye oli maama wa buli omu
tubadde mu kafyu emyaka 2 fe abakola omulimu gw'okwasama sukaali ampeddeko omunnyo bunzaali sabbuuni ndi bubi akawunga mukyere mmye amanda ndesemu akalobaako nja kunnyonnyola ebiddako bingi. Everyone here tubebaziza okujja kujaguza wamu naffe. Mami, happy birthday. We love you so much. We appreciate the love. We appreciate the care. We appreciate the grab bwatuleetera ku ssomero. Byotuleetera okuva ewaka. Emmere yonna tugyebaza. Katonda akudizeewo nnyo. Nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala mu nsi muno kubanga tulina bamaama naye has a pure heart and a genuine heart. Katonda akuwangaaze osigale ng'olina ogwo omutima mami omulungi. Maliriza kuba nyamunnyonnyola kubanga osangayo batono like abantu abalina emitima emirungi nga gw'olina. Nsaba Allah akuwe obuwangaazi osigale ng'otwagala nga ffe ng'abaana kubanga like twakulaba mu bukulu but otutute ng'abaana. We are so happy to have you as our second mom. Allah akutuwangaalize mashallah. Naam. Mami mulabye leero badnaye. Naye olaba mwagala. Naye smile jampadde. You're so welcome. Oh my God. Thank you for being special. Ababuli amaza muwerera abaana. Sente yanjawulo nnyo, sente yeesigaliza ekitiibwa. Nze yandi mukunoonya sente kulantange mbeerako obulungi naye bane obwavu buluma. N'okulimira abayina balinga be babba ezizo. N'obawaayiriza abo babbi baluminati baasaddaaka gasiya bululu waliyo nga bajjako omutwe. Abayala baava n'ebigambo. Ne bakulima yeera gakyalina sente ajja kufa abireke. Naawe ojja kufa oleke ennaku yo. Buli omu aba nekyaleka nze kubuulira amazima. Amiina. Oyanguye. Jajja kubanga lyamaze nga akukuza ebigambo 3. Kizungu ky'abantu feze bufezi. Ayogera kigagga. Tewanjola nalabye ow'emmundu. Maama waffe muyita maama wakubiri naye nga ndi muko so ebiseera ebisinga mistakeninga hajati ono ne maama wange era musimu yange nateekamu maama owokubiri nti waba akubye munange mubuuza ani ono yakubye maama wange oba maama wo so ekyo kitwala nti maama wange era mutadde mu kiti kya maama wange oba mulabanga maama wange emyaka gino gyemumanyidde abadde muntu ayagala abantu ayagala nnyo abaana be so simulabangako kintu kyonna tukwebaza jati okutwagala ffenna nontwala eranga mutabani wo kwebaza nnyo twebale ddala. Omugenyi waffe ow'olunaku Hajati Mutaasa abagenyi baffe abazze wano olwaleero omwami wange mwenna abali wano olwaleero nsanyuse nnyo balaba. Hajati kyeyanjigiriza bw'omala okwogera ebyo ng'ogamba assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno giwulidde erimu. So allow me to take this opportunity to thank you, the girls. Hajati kyotamanya fat mpulidde bakuyita Hajati bakuwadde erya Hajati leero limuwadde ndabidde ku kiteeteeyi bantuukako ku mulimu gwange nga bazze to invite me and to invite Mr. Bambuulira baagala kukolera birthday. I was so happy because Hajat, I love you.
You've got a golden heart. N'abaana nabagamba nembagamba, we shared some talks there and I said Hajat is an exceptional human being. She's got a golden heart. She's got a sweet heart. Is one person I wouldn't love to see get hurt, not even a bite from an insect, because she's so sweet. This lady is sweet, I can tell you. Webangamba nembasaba nembabuuza omukolo guliwa Faati nangamba guli waka netunywa twamala nembasaba, is it possible oguleete ewaka? I'm sorry I was selfish because I love Hajat. I love her and she knows. She was there for me during the political period. She was with me, she's been with me, she's a mom, she's a sister, we share laughters, we share cries with. I love you, Hajat. Njagala okitegeera. Abaana bwe bansaba, bwe nabasaba ne bangamba, Auntie Grace, shall I think about it? Afterwards ne ngamba oba seeyagaliza aba abaana banaagamba ki. But all I wanted is to see Hajat near me, I wanted to see her in my home. Not that it's the first time to visit my home, not the second time. Tugizimbye ffenna, Hajat talina kyange kyatamanyi. She's been here from the word go from foundation. Yeah, but I wanted to see her. So I wanted this function basically to be in my home when my husband is around and when we are seated near Hajat like we are, and I'm at peace. Thank you for accepting it. Thank you, girls. Not that Nadi, I don't know how I can put it, but Nadi sigamba nti nali nganya okujja ewammwe fat sigamba nti, but I wanted this and I've gotten it and I'm happy and thank you for allowing it. Sijja kwogera bigambo bingi mwebale kukolera mami kino. Thank you so much. Mwebale nnyo, nsanyusa okubalaba mwenna abasobodde okujja, abasobodde okukola kye mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. There's nothing you can give a parent. But this is, I'm sure she's also happy. Kulaba kye mukoledde, abaana bange babeereyo ne bandowoozaako, and I'm sure Hajat is happy. Kankomaawo, mwebale nnyo kujja. Hajati, happy birthday. Ndowooza onootera okunnenkana mu myaka. N'okumpisa. Nze musinga nnyo. So Hajat, thank you so much for nawe okukkiriza n'ojja kubanga okujja eri Antondo kule si kyangu naye n'okkiriza Mukama yeebala akikoze. Mr. Kirumira, thank you for allowing this function to take place in your home. Nakimugamba naye yali bize nkimuzeemu wano oba ssaawa 7 n'abanga, because he's a busy person, n'abanga takiwulira, but he's okay with it. What is okay with me taba na buzibu nakyo, especially with Hajat tumwagala. So thank you so much, Mr. Kirumira, for allowing this to take place in your home. Hajat, I wish you the best. Nkwagaliza okublowinga candles oba million oba billion, nze nange simanyi, but I wish you all the best. Mukama akumpeera obulamu, akumpeera obugagga, akumpeera happiness, akumpeera buli kimu. Mwebale nnyo mubalire ddala. Kale maama, nze tabaako kyampa Mukama. Akumpeera obulamu, Amiina. akumpeera obugagga, Amiina. bakuweeyo n'akasente awo. Kikoleko taate. Mami agambye sinze. Mami ampemmeka kubona wabitegedde. Zino zizo ate eza mami. Eza Hajati. Thank you so much and enjoy the evening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mukama mulungi ekiseera kyonna kale tumukubireko mbuga ekisooka nze nyaniriza bwaniriza hajati okumukulisa amazaalibwa ge nsijja kubeebaza kuba kyemukola mulina okikola okujja kola kuba nti muli balabufu abasinga tebalikola omuntu muzadde we nze ndabye abantu bangi omuntu n'obutonotono bwomukola buno obukole nga mwebaza abazadde abadde ekirumya naalireero ate nabenjogera nawe nga boogera ku muzadde abaana abalabiridde omuzadde special way namuzimbira amaka namugulira emmotoka mwemwabikoze wangi kati mutambise kakyanja kyolo si yekka ne taata mwemugera nemutwerabira bataata nemwagala nnyo bamaama kakyanja kyolo mukulira ekintu ekinene kyajja okweyagaliramu nze maama wange ne taata wange nabo wange balamu era bwe bava mu nsi nalumwa ng'omwana naye nasanyuka mu mutima nti nasobola obibakolera ate saaba byebakoleranga ngaggawadde nnyo natandika obibakoleranga nine kitonotono mu myaka gye natandika okukola bazadde bange nga buli kenfuna nkawuzaamu wakati oza gyemikisa gye nafuna emmotoka bwe nagulanga nga naye muyiyiza bwe nagulanga eyange nga njiyiza taata bwe nagulanga eyange nga njiyiza maama bwe nakyusa obulamu nenzigye muyenga nabo ne mbaleeta emuyenga omuzadde omulala n'asigala ebusega gye namuteeka so bino byemukola mulina okubikola temwewana nti mukoze nnyo mulina okukola ki enjawulo yokka gye mukozeemu yokka timwe muli balabufu mulowoozeza okusinga abatakirowooza naye buli lwolabirira muzaddewo guba mukisa omugagga bwenga ffe tetwazaalibwa na sente fena tuli self-made sente teriiko ababayoga mukisa nedda mukisa gujja asawulisa obulungi lulabirira hajja tono n'omwana asanyuka mu mutima nga maliyake bwedda amusasawa n'amaziga ng'atukaana egyo gy'emikisa gy'omufuna kati ate gye mugenda okwongera okufuna buli muwa hajati mukama ng'ayonga ebibadde byesibye bisumuluka abamu balowooza nti bwagenda oyo wamamafiiga ajja kufuna naye ekintu tosobola okufunamu katonda w'okusi nga tonamanya oli abeera muzaddewo kiki ekimanya muzadde katonda waabano ku nsi muzadde katonda wa ku nsi so buli lw'omuyisa obulungi ebampeera erigwe omwana kubanga muzadde naddala maama nange nayagala nnyo maama lwakwebuzaabuza taata kubanga maama abonaabona nnyo n'omwana myezi 9 mu lubuto abasajja tetulina biseera by'abaana naye bamaama baba hands-on kati n'olwekyo nja kubeebaza lwansonyi neesandirebaza kubanga byemukola nze bisukira mulina obikola okujjako byembasaba nti kyemukoze kati timuyimirira mwongeze speed mwongeze mugatteko bugazi bwofunayo akasente oyawuzaamu nti ajja tuyagala akamotoka kankamugulire oba katwesonde nomukaleete tumugulire akamotoka kakisokerwako nze mamange namugulire emmotoka edda myaka emutwala ne Mombasa mu nnyonyi ntujja nayo eyo gyonna mikisa emikisa egyange ezisinga nyifunye mubazadde nakuliza katonda sina kirungi nnyo kyenkoze nti nina amagezi mangi agakola agasinga agamaliyako maliyake olaba mu ddakiika 5 ansiseemu oba 16 oba kuwulira malire ddala kuwulira ojja kunyuzaalumetulako ntono nsanyuse nnyo ojja kunsonyiwa Grace yangamba nga bwabyogedda abadde honest yangamba timwagala okuteekera hajati omukolo guno neneerabira abizeemu awo ku makyawo yaleero naye tuli mu nnaku nkulu n'ebirala olowooza kino olowooza kiri ne bw'oyamba bangi muzeeyi nabo bakuli ku mutwe naye nnyini so n'olwekyo
temulowooza nti saakitaddeko omutima hajjati mukwano gwange nnyo era nga Grace bw'ayogedde she's really friend alina omutima mulungi obutasangika omutima gwajjati oyo Grace mwangu sige emitima gino era yo laki okubeera nti mwafuna maama boti nange nalina maama wange shows equally ng'afaanananga obulabate n'abayitanga abafumbira emmere sente zalina aziwayo nga bumbyogedde wa naye nange namuwa namulinyisa ennyonyi nemutwala mu Amerika yaŋŋamba nti sifaanga sigeze mu Amerika nemuteekamu sente nemutwala mu malwaliro ag'ebbeeyi Massachusetts nemusitulanga yafa musanyufu namala emyezi mukaaga nengamba kemerekamu kusobola obusobozi muyina mwaka ki ogwo muzeeyi myaka ndowooza etaano mukaaga ajjakyabimanyi naye nga ebyo nambikola bwagazi bw'amaanyi kati mwe amagezi gembawa kale muyinza ogaa nti muyina nnyo ne buli tumufuna mulowooze nnyo nti maama tumukolekana olwe mulowooza nga zijja n'akatono bakasiima era nakino kyemukoze kinene kubanga ali omuyimbi yayimba nti obuntu obutonotono bwokola olumanyi bannanga obutonotono busitula emmeme so nebaza ekisooka mwebala okundeetera maliyaki awakawana mukwano gwange nno abasinga bansirikira mu vidiyo bwetandika buli seera nyingiriza kwabalazigyali abaana bange bagule bangata omusajja maliyaki yatera okwongerako yaliwali nyuga ningampiranga alirikode simanyi aliruyo nange nfunye omukisa okusanga maliyaki olugino guli bubi nkubaako nnyo so n'olwekyo mwebale kulowooza bulungi kino ekisinza okusanyusa jjajja abadde hape nanga bansesezzaano nga ningatamulabangako malaki mwebale tubafaana abagenyi baffe mwebale kujja ate mwebale kukkiriza kubanga mwandole musobola omutwala mu woteeri oba waka wammwe naye n'okukkiriza namanya nti ajjati alinayo omwami Kirumira ne Grace ako kokka kemwakkiriza kalungi ajjati oyo Grace yagenda okuyingira politics kambazeeyo mabega katono yajja ne Haji Haji Mutaasa ne bajanga nti twagala kutwala Grace ayingire politics asikire ekitaawe kuba yaliyo nomuga kimukirowoozeza mutya mwaloose nga nange sikirowoozangako naye olaba okukwagaliza weyaŋŋamba olwokuba it was surprise nga sikirowoozangako namugamba mumpetayo mukirowoozeeko babeera nga banzijukiza tukikola bamubeererawo Haji ne Hajati so family eyo tugyebaza nnyo ate n'olwalayira kalungi n'ebirala oluusi ebimu tebigenda bulungi naye naffe sissanyu yaffe Hajati yakimanyi naye kale nga ogyeko ebyo Hajati ye wa Luganda Lwakagano naye Hajati Mutaasa era tuli basanyufu nnyo abaana mwebale musigale nga muyisa bulungi musigale nga mulowooleza Hajati kati mutandika butandisi temunatambulako even a quarter mile you're just starting mukole bingi mukasa mubirowooza n'okubirowoozaako okubimukolera mikisa ebintu byeyongera nga bisumulukuka byemikisa olugamba webwawadde ate oba nange nkyagala omwana okumpa nga ntemina kuba mba manyi ti mwana ndowoozaako era kyogedde kituufu muzeeyo era buli kimu naye omwana niwalirasukaani ate n'okumpa nange gwendina bamuyita Brendo yandowoozaako nyo yolulanga aguliddeyo ku ngoye akusurprises abala bakodokodo tebanandowoozaako naye Brenda ali extreme nange ndeeta n'olwekyo mbaagaliza olunaku olulungi Hajati nkwagaliza akawungeezi akalungi abaana beebale okutandika okulowoozaako babadde baludde osanga tebabikola nga sibimanyi naye tebanakola kyenda basinga ne magulu ena ekubeera wali mu kiseera nga bakutambuza naye mwe temunagulira Hajati motoka muli muzanya Hajati muwe motoka nga eri wali mwina kapasite esobola okugamba katuyiye mwina abasajja mwina sente non necessarily nti olina kuba na billions okulowooza kukola ekintu ekyo n'ekitono ky'olina osobola okukolera Hajati oyinza okusanga Hajati nze
nina baganda bange nange tebalowooza nnyo ku bakadde bange na bamaama naye bwe yafa bakaaba nnyo nga nze nkaaba naye nga mutima nseka nga nti nze nakikola nali satisfied nti nakikola nakati ajati mukyalina omukisa nti mulaba naye muyinza okugamba nti singa twamukolera kino God forbid sigambye nti agenda kufa naye buli kyemukola mukikole mu bwangu naye asiimira ebbanga eriwera mukikole mu bwangu muwulira n'okugamba obusagala kumala bisagala kuba mwogezimesa nalesmenting ku speeches emali wakayansomozeza naye mbaaniriza baagaliza olunaku olulungi baagaliza Merry Christmas and Happy New Year mwebale okumpuliriza Kaffe taata twagaliza Merry Christmas and Happy New Year. Okutandikira sinaano okoma sina naye ng'omuntu yayitako politics okwogera tukumanyi bulungi yagezaako nsooka okubeebaza buli omu asobodde okwerekereza obudde bwe najja wano kunsanyukirako nja kwebaza okusookera ddala mukulu munange kyamaani Kirumira mukulu munange Honorable Grace banange okukkiriza nkimanyi temwaligaanyi naye ne muyamba ku baana organizinga kintu kifaanana bwe kityo obutuufu ndi musanyufu nnyo ate obutuufu mbadde sikimanyi era nze nazze nga nzize ku kintu kirala nnyo banange neyanzisanya Honorable lwaki wandiddemu olukwe yanda okungulirako sinya naye mu nyumba naye takoze ki taŋŋambye nenzizaako okwebaza abaana mwebale kunsapurayizinga saagadde kusanyuka nnyo ensanyuka ennyo nkaaba naye ngezezaako kontrolinga ki essanyu naye nga ndi musanyufu nnyo yansuso okulaba nga munkolera kantu akakalira bwe kati birthday parties tuzigenzeeko mikwano gyaffe tubasanyukiddeko naye nga tuba tukimanyi kyetugendako naye kino ebadde surprise. Thank you for the surprise. I really appreciate. Yata, I think you are getting me now. I know you don't know Uganda, eh? Yata is for English, eh? Yata is for English. So you pay school fees and I'll speak it. Don't joke of Yata. Yakwebaza Mutaasa Mutaasa Petiti Kabeho Beatrice mwebale okutegeka mwebale nnyo mwebale ddala obutuufu akantu ko kanyumye bannange bawala bange mwenna mwebale kwerekereza mwebale kwagala bannammwe era ne babayita bijja manyi buli omu alina obuvunaanyizibwa naye olaba oli avudde wakaawe n'atuusa essaawa zino era abakwagala mwebale babeererawo bebaziza nnyo mwebale kunjagala temwagala baana bokka nange mukola ki munjagala kuba singa temunjagala temwali badde wano kakati kyamaani ayogedde obugambo bulungi ne Honorable ndisiinza kubagamba nti have a golden heart oba biki naye nange neesanga nga bwe yakola ki bwe yankola era sirina kyenkola nti oba because njagala so and so ansiime waki but inside me nsanga mbuze eki kikoze kubanga Katonda yakola ki yakintonderamu ate musaba nti ampa obusobozi nsobole okukola ki okuyamba abalala naye ate nga obutono bwe nina era nkola ki era nyamba kyamaani kyagambye nti mu butuufu kino si kya Luganda wabula kya mukwano kubanga Buganda tubalina naye kyokwangu ngina
kyawa kuwalana naye kino twateeka mu Luganda bano bakulu bannange majja ekiro kimanyi batukimanyisamanyi naye ngaomukwano gutuyina wa Luganda era n'Omuganda agamba Oluganda lujja bukulu ndeebaza kyamaani bali kunjagala manya kinzaani era nzaani agalima Kirumira ono muzibu we bali kwagala ajati njagala ate nanga mbudabuda tampuza obulala ayina ekisa yenyini yakoze nekimuluma nti abuguzaako enampe zabiri yenyini akyogedde nga wasibiri kyamaani ankoledde bingi nimona ne bankoledde bingi naye ekisembyeyo nakafirwa my mom naye mu mirimu emingi gyebalina bagiriza mu covid oyo eyaliwo omuyitirivu traveldogawe yantonda bambudabuda era kyafuka kyajafaayo nandyawo eggulo balina gye babadde eyantonda mukyalo eyewala nanyumiza mukulu muno naona lipo abadde okulaba webajja kunewo akaja tuli wamaanyi milioni kale kugamba nga bakiza ofcourse yazireeta naye nga akamusakobanga okolagana ne muzeeyi nange namuyitire wange basaaga kiri ku rekodi naye nze nebaza kyamaani ng'omukwano naye nga sikuwaana because abantu bwe bali naye you are special not to me only but to everybody. I'm one evidence. Era ntuufu kwesiisa ate nkusanyukirako nnyo because it's good to have someone like him. Na future. Akuliko abatunda emirondo mu jjambo. Abaana baffe, thank you for coming. Really appreciate. Abaana baffe banjagala nange. Hi my sisters, hi. Hi. Biata, hi. Bana ba Luganda muje bali. Last but not least. Sabane baze sabani wangi Idris. Kati. Oganda tajukira tagaba oba what? What we saying? Sasime mulanjiwa. Omwana oyo mukodomi wange. Naye nze mpala mutabani wange era mutabani kubanga naye atwalanga kika mama we mwana muntu mulamu nnyo ekisusi nga bwolabira kyona era nze ngamba kino muwala wange yesiimye kubanga talina stress talina talina kakati bawahajati tabeera kuno abeera uk hajati oli mwana we bawe nona abeerayo naye nga bawe kyabeera mukodomi wange Wakasete nti we UK. Kakati bambi omwami mutabeera kuno but ibusoda omuntu mulamu nnyo sana omuntu mulamu nnyo balikiza abaana bulungi. I thank God nti tebalina stress obutono bwe mulaba si stress wabula babuzabuza babiga otebo ate bwe mbagira abo figa babuzabuza babi kakati obutuufu ndi musanyufu nnyo
kunkolera pati embino kwegamba nga surprise mbadde sigimanyi mpulira nga ndi musanyufu nnyo era nsaba bambi abategese kama bampeera omukisa naye mariya ki bambi nkwebaza ntibadde nkubulira buwulizi kati nina bawala bange ewaka mariya ki kwegamba nga bagala nyoze naye bambi webali mwebali kumuleeta bambi mwebali kumusira mukwano gwammwe onakkiriza nakolaki najja ekifaananyi wandiyanguye kubanga jataino twali abawala bekifaananyi nandi naye mwalese ekintu kibuguma naye bambi nemwekyo ndi musanyufu mpozi kyeya bano babaana boolaba bakola n'amaanyi bakoze bingi kale bimu buyinza obutalabika naye nga ekyamaani abali bubi kyamaani bapike emotoka eri mukkubo emyaka egikola muwulidde kyamaani ayagala amagulu ago ana nga aja tiyenyula bwenyoza agamba bugambye teekamu emitwalo 2 ngenda lya Ntoni kyamaani okuwulira nga abagamba mutuufu kyamaani nze njakwongerako nnyo mujja kunsonyiwa kyamaani nsiimako ebintu bingi naye nga byayogedde kansitokolera omuzadde kati jjukira maama waffe eyafa amuzaala nali mumbeera naye era n'okumuziika nakola ki namuziika naye musanyufu kati nga bwola kyamaani ayogera bwatukangayo nange godi yakolera kiro nange godi nakunyumiza nga tewali mwozi ndala ayogera godi yakola ki yamukola muzeeyi ekintu wakikuba nkubanja neena olumu ali petrol station nga bateke muki futank okyalidde taata webali nnyo munewebali kusanyusa muzadde maka olabira nti omuzeeyi yakola ki ebyali bulungi okuziika naye kyamaani baba bagamba naye muzadde abawabula but we appreciate kandi mugezaako okukola era musaala atuke paka muzeeyi wanaagamba ate muleeta nneneko aja timunene temuleeta sipasiyo abonebone nayo ng'alinga mbega aja tasala takisi nawulidde oyogera ku mikolo wendi sina mutawaana tewali kyesikola jati muli obwayi gwakwasa era muzeeyi kwatagana naye nja kuba ntuuka erya Ntonde nzijje embalaga enti ajati yansitudde okukola ki ate ebbango lyeyongerera eddala oddemu oliwanike buto waleeta muzeeyi Kirumira ate ogatteko potebo gaayi zabika emipiira kyamaani bambi abawabula ng'abaana naye nga appreciate mukola n'ebinene mujja bikola kubanga kati kyamaani oba kati nga ffe ng'osaala toyinza kuva ku nsaala nga tugambye Katonda ya Allah nsala ezadde byange wagwendeze n'edduniya ate oweereze n'enkomerero ennungi kuba balina okubeera bulungi ku dduniya ate n'enkomerero bakola ki ne bagenda mu jjana n'olwekyo tubasabira Allah ajja kutereeza ki embeera naye nga tewali buzibu manya ki tuli bagagga anti ayogedde agamba munnange tuli bagagga muteredde entende buuliredde kende twebaza Katonda
wabuzi gwe tugenda kwogera wadde ndi mwogezi wa lunaku mwanyinaze ne lujja mbasse banange chairman nsaba kwanjulire muzukulu wange oli ye second muzukulu omuzukulu wokubiri naye kitabo olawe yabeera yuke ajaliwa oyali white yavudde yuke nange nva nansana London College kakati luli mwamajja okuziika nalwo yajja nga mukadde amala 90 years bamukolera ki yajja mukadde namuteekateekera bannange mukadde era yagenda ki asanyufu wapawundi okay. I thank you for that. Extend my sincere thanks to Aisha. Mwebale tukolera oyo nina kuzi tambula ntudde eno nkwali kyankuba atukolako kyentambula akutambuza muyama aliwo enetera ntambuza akyogerako yakire omwogezi wa lunaku naye kandika kyamaani agenda ebintu bingi njagala byenanga bekimbiddemu kyamaani ayogedde ku politics kituufu kyayogedde nti no najja bo ajakoleki ayogedde politics ate mukama natukwatirako kusanje natuli mutebi katonda tampita kusala keeki yawo mudimu naye inshallah tumanyi amina aja tinno nanze okola bwendi ow'emikola ntokkirizibwa kuddayo tugenda sala lumu keeki. Ladies and gentlemen, let us count together 5 to 0 for Ajati to differentiate the cake. Okujawula. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi, nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage. Tumuyita drainage work. Kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano. Naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno
obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gwo ogusimbako, pasikalamu gwe njogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo. Okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja ge geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka gibe 2-3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye